Kamera 2. Ghetto TV oli ku kamera ey'okubiri. Omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu Babugirimu mwalidde empanga bamusuzza ennaku zaabadde 2 nkugambye twagala kwebaza abantu mwenna abatwegeseeko enkya ya leero mu kamera yaffe ey'okubiri, kamera yaffe kamera 1 eri ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ennyini, ate eno kamera ey'okubiri yekulengeza ebiri emabega. Ab'ebugirimu mwalidde empanga mwasuziza omubaka ennaku 2 nnambirira. Poliisi eri mu maaso etandise kasukati ya gaasi mabega. Jjukira nti abasajja bano omanya nti tebalina kisa, omanya nti tebalina kisa. IGP eyajja ng'asuubiza ebingi, Martin Okoth Ochola eyasuubiza eggulu n'ensi
nti agenda kukyusa poliisi ye yataddewo n'etteeka erye nti tiyagaasa ekkirizibwa okukubibwa amasasi embooko n'aba takikoze atwalibwa mu disciplinary committee ati poliisi kyekola okusinziira ku poliisi kiri mu mateeka era n'aba takikoze bakufeesinga disciplinary committee. Erino yeggwanga lyaffe Uganda, ekyo nakyo bakiyisiza nga abapoliisi. Luno olunaku lwa 10. Today is a 10th day. Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine olunaku olwaleero agenda kujuza districts 3 mu nnaku 10. Eyo ye stamina Kyagulanyi asooka kukolamu, akeera ku physicals, akeera kukolamu kubalaga stamina. Eno ye Ghetto TV Lubogola. Twagala kubeebaza mwenna, twagala kwebaza sister company zaffe zonna, twagala kwebaza ebitongole byonna ebikola omulimu guno ogw'amawulire, naddala nnyo ba local TV stations Sakone Radio.